omwaka gumu at least emitwalo 4 egy'abavubuka gye gigraduatinga okuva mu matendekero ag'enjawulo mu Uganda. Ate era emitwalo nga 13 egy'abavubuka gye gifuluma nga gitikkiddwa okuva mu matendekero ag'emikono gozoyita tertiary institutions mu Uganda yonna. Ekyo ne kituwa omugatte gwa mitwalo nga 53 ku bavubuka be tulaba abafulumye nga batikkiddwa nga basomye era nga beetegefu okunoonya emirimu oba okufuna emirimu basobole okubeezaawo famire zaabwe wamu n'abazadde baabwe ab'enjawulo. Naye ffe ng'abavubuka kituluma nnyo okuba nti tulina abavubuka abangi bwe bati abanoonya emirimu nga bamaze n'okusoma naye ne babulwa we bajja 10 okwebeezaawo. Teekawo enkola ya skills mwe basikiringiranga abaana naye ku baana abo ebitundu 7 ku byo we babuuza ku baana be basikiringa bakolawa. Babawa skills naye babateerawo emirimu wa emirimu wegiri tebabateerawo bakolemu tegiriiwo. They said bali mu basikiringa mu basikirize bakolewa. Ettaka lyaffe badidde ettaka lyaffe bali wadde ba investor nti ba investor mulimireko. Kabi ki akalimu ettaka eryo we lituulako abaana abafa Abannayuganda ne balirimirako ne babako ekyabwe kye bakola ki kye bafunamu. Bw'okeera ku makya n'otugamba nti n'ogamba nti kale tulina abaana abasiika chips abaana abasiika chapati kuba ku nguudo babagobako ku makubo ke batundira babagobako boda bazikwata buli lunaku. Lwaki togamba nti akatuteekeko ekifo bwe kiti ekiri specific oba tubateerewo ebisigiri nti kale ajja n'awangayo akasente bwe kati atundiraawo. Era nga obalowooza nti ekisumuluzo tukiyina nti education is the key nga kumbe n'amakufulu bagakwekadda. We have to find the true use of our keys bye twasomerera ne tusula nga tulaba ne batunda obubanja bwaffe abamu bamaama baffe beetunda n'okwetunda bafune school fees naye ne tumaliriza ne tusigala nga tutambula nga tuvuga boda ne chapati. No, this is the time to wake up. Ekirala okukuwa obwo obusente oba omaze okusasulayo endala enguzi eweza ekitundu kya sente kye bagenda okukuwa. What is that? No, they say that they are providing employment for what? Omala graduating oli musawo okukola ka clinic bajja ne bakuyora nti beetaaga license. Obusente wabumalawo n'otunda kabanja konoswa. Where do they expect you to have got that money for license and whatever? Let us not only believe or know that it is those youths in informal sector who are handicapped, who are not having jobs, who are unemployed. But also let us realize that we have graduates who are totally or who have failed to get a place of source of income. Tulumbe, twetase.